Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa atenderezza abakristaayo abawaddeyo okudduukirira enteekateeka ey'okusasula ebbanja ku kizimbe ky'ekkanisa ekya Church House nga mu ssabbiiti emu ensimbi obukadde 40 ze zaakakuŋŋaanyizibwa. Saabalabirizi Kazimba Mugalu asinzidde mu maka ge Namirembe n'ategeeza nti newandibadde ng'okuggalwa kw'amasinzizo kwataddewo obweraliikirivu mu buweereza naye tekirobedde bakristaayo n'abaagaliza ekkanisa ebirungi okusigala nga basonda ensimbi okudduukirira emirimu gy'ekkanisa. Ekkanisa ya Uganda yeetaaga ensimbi obuwumbi wabunda bankaaga okusasula ebbanja eribangibwa ku kizimbe kino ekya Church House era Saabalabirizi awanjagidde abakristaayo bongere okuwagira enteekateeka eno. Saabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu era atongozza enkola ey'okusinzizanga ku mitimbagano eya online church gy'agambye nti ly'ekkubo mwe banaayita okusigala mu buweereza era n'asaba emikutu gy'amawulire okusigala nga gikwasizaako ekkanisa mu nteekateeka eno. Bano badde bambuuza kaakati kino kyewalonkinga ekya Love Gift tekikomye nga kikoma kitya nanyini ssente avuddewo yali yeebaseeko nolwekyo ebintu bikyagenda mu maaso era wenjogera onagenza okukebera jjo nga tulinayo milioni 40 abantu baweereza ekaga babigaddewo okulya bakugaddewo okusaba bakugaddewo buli kimu kyagenda mu maaso kubanga asigala nga ye Mukama mu buli nsonga yonna era this is the way to go. Tetukyadde mabega era njala okusinzira wano okulonkinga online church era ebbanga lyonna Captain Titus Baraka ne timu yonna mugende mu maaso muwulire enjiri enkya eggulu mutundu abantu babuleewo ekyusizo lw'enjiri abantu basigalenga tebalina sitaani wabawambira. Mu ngeri y'emu ekkanisa ya Uganda etongozza ekifo eky'enjawulo awateereddwa essimu n'abantu abagenda okukwata essimu okubudaabuda abantu abali mu kusoomoozebwa mu kiseera eky'omuggalo okutangira obumenyi bw'amateeka obutabanguko mu maka n'ebirala. Abatuuze ku kyalo Lukenke mu ggombolola y'Erwabenge mu disitulikiti ey'e Kalungu baguddemu Ekikangabwa omusajja bw'agenze mu maka ga mukulu we n'amutuga kyokka oluvannyuma abatuuze ku kyalo ekyo naye ne bamukkakanako ne bamulirika emigobante egimuttiddewo. Omuzeeyi yattiddwa ye Busuulwa Isa ow'emyaka 60 ng'onattiddwa muto we ategerekeseeko naye era lya Busuulwa nga wa myaka 40 ng'ono kigambibwa nti avudde engalagaza gy'abeera n'agenda okulaba ku mukulu we aludde nga mulwadde kyokka abatuuze kibabuuseeko ono bwakkidde mukulu we n'amutuga. Abatuuze b'oku kyalo Lukenke bategeezezza nti omugenzi Isa Busuulwa aludde ng'asuubiza muto we ono ensimbi ez'okuzimba ebiggya eby'omukadde amuzaalira omukyala era Busuulwa bw'azze ayingidde butereevu mu nnyumba awabadde muganda we n'amutuga ng'ono afiiridde mu kkubo nga bamuddusa mu ddwaliro erya St. Monica Ebirongo. Kansala akiikirira omuluka gw'ekiragga ku ggombolola Erwabenge era nga muganda w'abagenzi abafudde ategeezezza nti bano ababiri tebabadde na lutalo lwonna. Kakadda kyamutuga waliwo akaana akata akamulabire kabagamba abange guno taata mubwangu ddala mutabani w'omugenzi agenze okutuuka mu nju nga kituufu taata we bamutta bagenze omutakkiriza nga tekikyasoboka bagenze omuddusa ku Monica n'afa noono amutuze naye ne bamuttirawo mukyo nyongedde ate okwesisiwala nti omuntu basobola omukulekera najja okulabako obulwadde ate nakuviirako olundi olukusaanyaawo kati ng'ono mukuru waffe azze okulaba mukulu waffe amusebusimbulago n'amutuga olw'ensonga ezitaliimu nsa. Oluvannyuma poliisi okuva e Kalungu ezze n'eggyawo emirambo gyombiriri n'egitwala mu ggwanika e Masaka kyokka nnyini ntebe w'eggombolola ey'Erwabenge David Segawa ettemu lino alitadde ku njaga esusse ennyo mu bavubuka. Ebikolwa ebyo eby'obutemu nga bwebiwulira n'abo biraba bikola mu kaseera abantu bayitirizza okukozesa buli kika ky'ekitamiiza abantu ne banywenjaga ne babanga abajji batuma nti nyo n'osanga ng'ali mukuba ayogera bigambo ekibamu ngatta omuntu ng'oyo naye omuntu otuka okuttira muganda wo tikivumirira naye ekibireeta ebyo byebitamiiza n'amateeka amanafu mu ggwanga kubanga buli gwe mukwata n'enjaga eyo mumutwala amalayo emyezi 6 nakubawo ate nga kafuunya. Omulabirizi w'emityana Kitaffe mu Katonda James Bukomeko Saalongo atabukidde abamu ku bannabyabufuzi abatandise okumukolokota ti muwagizi wa kibiina ekya National Unity Platform olw'okutambula ne bannakibiina ekyo mu mirimu gya bulungi bwansi n'okuweereza ekkanisa. Omulabirizi Saalongo James Bukomeko Sabbiiti ewedde abadde mu kaweefube ow'okubuulira enjiri n'okusomesa abantu ku ngeri y'okwetangiramu ekirwadde lumiimamawuggwe mu kujjukiza abakristaayo ne bannamityana ekizibu ky'ekirwadde kino. Ono
ng'asinzidde mu kusaba okw'enjawulo mu maka ge e Namukozi n'alabula abamunenya okutambula n'abavubuka ba Nuupu okukola emirimu n'agamba nti bano kati be bakulembeze b'ekitundu nga n'olwekyo tayinza kukola kintu kyonna we batali era n'ategeeza nti ng'abaweereza bo balina okukolagana na buli muntu yenna. Era abantu abayogedde ebigambo ebyo n'abanyiigidde naye mbasonyiye kubanga nze omulimu gwange nga religious leader I don't belong to any party. Everybody is mine. I have to work with everybody. Oba oli wa kibiina ki, oba oli mweru, oba oli muwanvu, oba oli muki, oba oli mumpi. Mwenna nkolagana nammwe. N'olwekyo nno abantu abatandise okuddira abakulembeze b'enzikiriza okubayingiza mu by'obufuzi ebibi ebyo eby'obukyayi ebiteeyagaliza muba mukoze bubi kubanga mutta message ey'abakulembeze ab'enzikiriza. Ffe tetuliwo kusapootinga ani. Buli muntu yenna tumusapootinga era buli muntu yenna yalondebwa tujja kumuwagira oba wa NRM oba wa Nuupu oba wa FDC kubanga mukulembeze. Omulabirizi Ssaalongo James Bukomekera atabukidde abantu abakyabalaatira mu kulwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe n'agamba nti bano be balabe ba Uganda abasookera ddala abatayagaliza nsi eno kugenda mu maaso. Oluvannyuma lw'ebbanga eddene nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yeeyama okukuba koolaasi oluguudo lwa Nateete Nakawuka Kisubi Kasanje olutuukira ddala Empigi, abakulembeze b'eggombolola y'e Kasanje balaajanidde Pulezidenti atuukirize bino byazze yeeyama okubayamba ku nfuufu n'ebinnya ebisusse mu luguudo luno. Bano bakulembeddwa mu nnyini ntebe wa Kasanje Town Council Mayor Zinda Jonathan Javiira era ne bategeeza nti oluguudo luno Pulezidenti yazze yeeyama okulukola era nga ne mu mbalirira y'ensi eno bazze baluwulira nga lusomwa naye nga na buli kati mpaawo kyakoleddwa ku lwo. Kasanje batugamba tugenda ku luguudo okuva Nakawuka Nateete Nakawuka Road paka Mpigi terukolwanga. Waliwo budget ya fuluma wano mwaka President wajja okola Heroes Day nakulabazira. Ne balaga n'entambula y'enguudo zonna zibatemyetemye ne buumira n'obubi bwa ssente babuyisa. Naye oluguudo terukolwanga. Tusaba gavumenti mu nkola eyo ey'okuyisa budget egituukirize gise mu nkola bwe kikwatako kubanga mmanyi nti Parliament emaze okuyisa budget eyo ssente zibaga nti zino weeziri kubanga President yazooga nti weeziri ezigenda okulima kolansi. Ne baddamu ne balaga n'abantu baali bazzeeko n'okupimako ku nguudo biseera mabegako eri pime bapima abatuuze bakole batya bakikomya mu kkubo tebaddanga. Nsaba President Museveni ajjukire engeri gy'ajja ayogera ku luguudo lw'e Kasanje Nakawuka Nateete bayogera ku Nakawuka Kawuku okuva Empigi enguudo zino azisse mu nkola. Tawuni Kiraaka w'ekibuga Kasanje Jime Mabanja agambye nti Kasanje eweebwa obusimbi butono ddala obukadde 48 bwokka ezitasobola yadde okukola ekitundu kya kilomita 1 ekya koolaasi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Minisita omujjo wa Isirayiri Naftali Bennett asuubizza Abayisirayiri nti agenda kulafuba n'okuzzaawo obumu n'enkolagana ebibadde bifuuse olufumo naddala mu myaka ebiri egiyise egibadde gisaanikiddwa akasandali k'ebyobufuzi. Benjamin Netanyahu abadde Minisita wa Isirayiri okumala emyaka 12 mu kiro ekikesezza olwaleero obukulu buno bumuyise mu myaganya gyangalo Paalamenti bwekubye akalulu ak'enjawulo abaka ne basemba gavumenti ey'omukago. Gavumenti empya ey'omukago ekulemberwa Minisita omujja Bennett owa Yamina Party esembeddwa ababaka 6 mu kalulu akabaddemu enkalu okukalambirira ddala n'esinza Netanyahu omubaka omu yekka kubanga ye afunye ababaka 59 abamusemba. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Misiri y'ensi esinga endala zonna ku ssemazinga wa Afirika okulima obutungulu mu bungi nga buli mwaka evaamu metric tani z'obutungulu obukadde 2.5. Algeria yakubiri ne metric tani ez'obutungulu akakadde 1.5. Niger yakusatu ne metric tani ez'obutungulu akakadde 1.2 so nga Nigeria yakuna ne metric tani ez'obutungulu 9.9. Morocco yakutaano ne metric tani ez'obutungulu 7.5 so nga Uganda ya 8 ne metric tani ez'obutungulu 34 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master.